Ate ekitongole eky'obuvunaanyizibwa ku mmwanyi mu ggwanga ki Uganda Coffee Development Authority kikyatalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga kisomesa abantu ku tteeka eppya ery'emmwanyi mu kaweefube ow'okwongera omutindo ku mmwanyi eziva kuno. Leero basibye mitiyana nga basomesa abalimi, abasunsuzi n'abasuubuzi b'emmwanyi ku tteeka lino si kulwa nga libakwata nga tebeetegese. Ekirime ky'emmwanyi wano mu Uganda kimanyiddwa ng'ekimu ku byettunzi ebiyingiza ensimbi mu ggwanika ly'eggwanga, wabula kigenda kisebengerera olw'omutindo omubi. Ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority kyaleese etteeka erigenderera okulaba ng'omutindo gw'emmwanyi gulinnya, era bali mu kutambula ebitundu ebyenjawulo nga balisomesa abantu. Yunis Kabibi akulira ebyamateeka mu kitongole kino ategeezezza nti etteeka eryabaddewo kadde nnyo nga libadde ligwanidde okutereezebwamu. Initially the law that we had, the 1991 and 90 and later amended in 1994 Act, was only providing for off-farm, and the farm and its management and the harvesting of coffee was left out. But now the law is addressing the entire coffee value chain. Kabibi atubuulidde nti okusinziira mu bitundu gye baakatuuka nga basomesa abantu etteeka balisanyukidde, ekiraga nti omutindo gw'emmwanyi ya Uganda gwakweyongera. Tugenze mu districts 2, twasookera mu Nakaseke, kati tuli Mityana, teri we tufunye okusomozebwa, abantu bazze in big numbers, ne tubategeeza etteeka kyeryogera ate ne balisanyukira, sifunye mu kusomezebwa kwonna. Lizze Lusesa akulira enteekateeka eno mu masekkati ga Uganda agamba omutindo gw'emmwanyi gwonooneka okuviira ddala ku mulimi asookerwako naddala mu kunoga n'okwanika. Abalimi bwe babeera mu bibiina kituyamba okuuma omutindo gw'emmwanyi, nti singa muli mu kibiina kimu eky'obwegassi ng'emmwanyi muzitundira wamu ng'ekibiina, bwe munalaba mmemba munnammwe alina emmwanyi ezitatuukaganye na mutindo, temujja kwagala kumugulako mmwanyi ate azitabule muzammwe ze mugenda okutunda ng'ekibiina. Eyo nayo control kwegamba omulimi ono eba emulemesa okuwulula emmwanyi zino, lazima kubanga azitunda ne banne mu kibiina ino zirinda zengere ate azaanike bulungi asobole okutunda emmwanyi eri ku mutindo. Abamu ku beetabye mu musomo guno omuli abalimi, abasuubuzi n'abasunsuzi basabye ekitongole kibanoonyeza akatale k'emmwanyi naye badondolwa nnyo. Kiryokenze singa manya nti omulimi talina kugumiikiriza omugulako emmwanyi n'enjogera nezeekaliza oba wezigula nezatwa mukulu era ziriza musango. Gavumenti tugisaba effeeyo nnyo okulaba nti nga bwetandisa abantu okubagamba babeere ku mutindo, ate naye effeeyo okulaba nti erwanyisa akawuka wansi kuba abantu balima nnyo naye akawuka kamazeewo emmwanyi zaabwe. Ekitongole kya kugenda mu maaso nga kitalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga basomesa etteeka lino ku buli avunaanyizibwa ku mmwanyi, anti Ssemutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tekinnagukwasa. Nze Andrew Sebbira mu disitulikiti ey'Emityana.